ofiisi evudde ku poliisi waggulu e Kampala ab'emikono be balidde enkanga mu kutwala ebyambalo bino obulungi. Era kitegeeza bibadde bingi nnyo mu mukono muno okusinga e Kampala. Ekyo kitegeeza n'obubbi bubadde bungi, tubadde babikozesa ne banyagulula. Oboolyawo embeera egenda kuba nga yaddeyaddeko okusinziira nti ebyambalo byabizeeko, naye nga bagenda kweyongera okubabuulirira okubeera nabo okubakumakuma basobole okuva mu mize egyo nga bwe babawa n'ekyokukola. Yabwerinde kubanga atalina nnyama ayagala ginoonya mu ngeri yonna beera beegende ate empozi tenyinza okulabulako nti tekiri teyonna bweri okubira bannamukono omulanga baleme kwenyigira mu bikolwa by'obubbi nabanga abadde kubanga ate kati ekikwekweto polisi bayinza okulabira awo ng'ate babigendeddemu ne basibwa mateeka ne gabakwata mu kifo ky'okunyakula baali badde kuba kati abantu baliwo okuyambagana asobola okusaba n'aweebwa. So mbakubiriza beewale mize egy'obubbi n'emiraa gyonna gy'okunyagulira kubanga bajja kukwatibwa polisi eri bulindaala bajja kubakuba. Bannamukono baagalize ekisembayo nga nze omutuuze wa mukono ate munnabyabufuzi Sonko njagaliza bannamukono Krismasi ennungi wewaawo tebibadde bulungi ekonomi embi ebituyiseemu biyitirivu endwadde korona COVID-19 yakukuba nnyo nze ne Ebola naye najja wewaawo eno abadde katuuseewo esente ntono naye njagala okubasaba nti obulamu kyekisinga twebaze Katonda tubiyiseemu era njagala okubaagaliza Krismasi ennungi bakeere bagende beebaze Katonda olw'obulamu bw'abawadde okusinga ebintu byonna era tweyongere okumwegayirira tujja kubifunira obulamu.